boonoonye. Kaakati boonoonyi kiba n'aboogerwako ku mulundi guno. Omuli abazanyi bo nga Katerega Medde. Fayizzo Mugaya. Laba ebyetere ku kyalo. Obadde okimanyi waliwo ebitonde bya Mungu nga byo biriwo kwonoona. Eno naye evudde wa Mugaya. Tugenda maaso. Mama nja kubaagala. Muzaala mibiri. Abaana edda baawulirizanga abazadde ku nsonga ezimu ez'ewaka. Naye aboonoonyi bayingira ku kyalo tebalina mwana wa muntu gwe bwatoonoonye. Tosobola kulya kya misana kyaggulo muwogo ate nga mwokye nolowooza nti obwongo bukyakola. Emmere eriwa eno emanyiddwa nga sinners. Laba akasoobo danga wano twagamba ono omusajja waffe. Tugenda maaso tukyalengera kalango kayo Nalubega Fiona bonna bali mu eno firimu bagiyita Aboonoonyi the Sinners. Abazanyi baabamanya Mugaya Faizo ne Katerega Medde bakomyewo. Eno togisubwa bali baayonoonebwa ne boonooneka kati baliwo okwonoona. Akufunyisa olubuto nga lw'abalongo bana kati ekyo kiba tekikyali kyetere. Bw'aba yalumbye omusiri gw'ebikajjo tomusuuza mpango. Leeta ebikajjo. Mbawadde ennaku bbiri bwe munaaba temulese sente zange ngenda kufuna emmoroka ntikeko obuzwina bwammwe mukasuke gye nnaasanga. Weekangaki ebintu bizeemu akakwakulizo. Omuggyeko akawuzi oba ku ssaati oba ku mpala akawuzi k'olugoye lwe. Olina kubeera bwereere. Gwe munaku gwe talina kyakulya gwazaalanga ki gwasabiriza naye mukazi gwe waliwo okulya. Tewali. Tata Juli mukwano ndekedani mama. Tata Juli ngamonyeonye nawe. Ni Tata Juli tewandine sewa mama. Tugenda ko sagala bakunyumiriza banyumiriza atani atakutani kwa kifaananyi kirevu Chire the soloteka. Tugenda maaso tukyalengera kalango kayo. Kaakati ku mutala guno ogambye okuba waliwo ayonka emyoyo gy'abantu alinga ayonka amalwa. Obimbuuza mbimanyi. Funa banno firimu yino yawandikiddwa era netendekebwa mu Lubega ku mulundi guno. Tugenda maaso the soloteka enemanyikiddwa nga kirevu. Tetugenda okulaba essaawa eno. Lwaki oyawula banno? Lete toke. Lete tong. Kabanana. Toke. Enemanyikiddwa nga kirevu ye firimu gye tugendako the soloteka. Leto mwoyo. Lumira mwoyo. Ogwo gulete. Batwala balamu.
nnyo ku MK kakitwala b'ekitundu ekyasooka nkambwe with the princess of evil. Twala akantu ako. Ekitundu ekyokubiri tulengera kalango kaakyo nakugambye ogenda kupojisanga ku MK from the producer Yunusu Igwe. Alo wali oguddeko ku muwala anyirira nga tomanyi nti ogudde ku musangege no gyoyolekere kizibu ogenda okunoonya enjawulo ng'erya busenti olwanyisiza otya essanamu eryo nga nalyo lennyini amaanyi kwe litudde firimu yino firimu omudduka odduka firimu muvi MK wojijja party 2 party 2 eri ku MK gifune kati tolonza Majestic Plaza level 5 eduka namba 8 simu muzikube ko ziza abasuubuzi mwenna n'abagala okubeera beejenti be Binauganda mu ggwanga tewachali kulanga kulo Five, 4, 3. Yes, okay, tugenda maaso atenda teka tusoke tulengere kalankayo katono nyonyonyonyonyonyonyo eno tugenda batujikutusako bulambalamba ate nga yesaawa okuva mbanafu abakoni star films Uganda twaga tubenga tuba firimu eno ebyafaayo era nga ejjudde ebiyigiriza bingi ddala abakyala nazzi kuno baatyabanga enku naye kyabanga kyabulabe abasajja baabateeganga ku kkubo kikyoyinza okola ng'oli mukyala mufumbo omutabaazi n'akugwako nga si ye balo n'akuyingiza akasaalu akutabaale tulengera kalango ka firimu eno ebyedda byabanga byakugobanga nkoko Segawa Abbe ye muwandiisi era nga direkita waayo n'obuwangwa efirimu eno ekwatagana ku by'obuwangwa n'ennono mu Bwakabaka tugenda maaso tukyalengera kalango kaayo naye ng'ate ebiseera ebisinga Obwakabaka butambula obulungi nga Kabaka n'abantu be bakwatagana naye oluusi wabeerawo eby'omunda basajja bangi bazaalamu baka bannaabwe ne bisigala ng'ebyama naye ate kama etuuka n'ebanja firimu bagiyita banja abanja mwana we bagiyita my blood otuuka n'obirowooza omwana gye wamuzaala nga bala amanyi nti yamuzaala naye nga naawe okimanyi omwana gw'olina mu nju bakukwata bukwasi eno bagiyita my blood